byuse nga buli omu akoye kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere abali eyo kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere Simoni kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere kusaba kitange jangu ombere. Oya akawimbo kawulidde kusaba kitange jangu ombere. Simon omwoyo aba akwambadde essaawa eyo. Amiina ekisa kya Mukama. Kakati nno omulami waffe owa Wonders Just nolwayo tukomyewo tukutuuseko programu yaffe Katonda akwagaza ki ebeerawo buli lwa Sunday essaawa 4 tuba tugobye mumale nga tutuuse ne programu yaffe eno nze Nanteza Juliet, Reverend Mayanja Erisa, waliwo ne Reverend atwegasseeko olunaku olwaleero ye Reverend Enoch ajja kweyongera otubuulira amanya ge agasingakaawo. Wiiki ewedde twali ku mulamu ogamba nti essuubi abaali baweddemu essuubi nabalaba ku gundi nabalaba ku show mwakomentinga mwali bangi. Mwalimu Betty Holworth yagamba nti Reverend webale kungatta webalire ddala ekigambo. Mwalimu Ruthi Harriet Musana nawe webale kulaba Wonders Just. Namuganga Essie Hassan Hiba Nakachwa Juliet ono Nakachwa yagamba nti mbadde mulwadde naye mponyo olw'ekigambo. Webale kulaba ne kakano olwaleero tukutuuseeko programu yaffe Nganzi Katonda akwagaza ki. Omulamu wano ogwaleero gwo gwanjawulo muko gwa wiiki ewedde. Okwagala ebintu n'okweyagaliza tubirabye bingi mu mbeera zaffe eza bulijjo. Abantu betubeera nabo, abantu betuwangaala nabo banjawulo nga bw'omanyi nti tuli banjawulo mu ngeri Mukama gye yatutondamu. Waliyo abantu abamu ate abaagala ennyo okusukka ku bintu bye bayina oba okusukka ku bintu bye bafuna. Okugeza tubalabye abantu abali mu bifo ebyenjawulo babawa ssente okuzigaba ate bazeddiza. Abalala ne babawa ebintu okubigabira abantu abali mu nnyiike, abantu abali mu mbeera etali nnungi oba abantu abali mu bwetaavu, ate abantu abali mu mbeera ate esingako obulungi. Ate nemwe ne mu ssente ne muzeddiza ebintu ne mubyeddiza, kati bo ne basigala nga bakola ki? Nga bali mu mbeera ey'ennyiike ekaabya amaziga. Ne basigala nga beekubagiza. Kaakati wiiki ewedde twayiga twasoma ku Yobu ne Jabez. Twalaba bingi. Reverend yatunnyonnyola n'atubuulira Jabezi. Jabezi yali bamuzaala nga mama we n'amuwa erinnya. Naye Jabez n'akola ki? N'asaba Mukama erinnya eryo libeere testimony gyali era kyafuuka. Kakati waliyo ate abantu abalala nammwe ababeera mu eyo embeera eya Jabez eyo ng'obeera awo n'oweekubagiza. Nedda mukwano teweekubagiza. Just weezuule. Manya ki ky'oli, manya ki ky'oyagala okubeera. Fukamira saba, Mukama ajja kufuula ekyamagero, ojja kufuuka obujulizi. Okitegeera waliyo abantu abalala abasigaddeeyo bajjabezi bannaffe nga Reverend we yagamba last week nti bwe baba bakuwadde ssente tozizira zirye. Naye ate ekyannumye nti waliwo bajjabezi bannanga abataafunye. Simon bamwandudde. Omusajja yali yeesunze okulya akasente
bamuwandudde waliyo nange era munnaye bajabezi baganya awo waganye mugume naye nga be bakkiriza mulimu abasaluuni mulimu abadijje mulimu abayimbi mulimu kale bangi naye bwe bakuwa ssente ate tokikinala olowooze nti yenkomerero y'ensi fukamira osabe mukama akuggye eyo embeera ekuyisa vulnerable poor okitegeera Simon abagambe temubeesomerako kale omulabi waffe kakati osaawa eno tugenda kwogera ku kwagala ebintu n'okweyagaliza kati ku mulamwa gwaffe guno gwennyini Reverend katubuulire ebisingawo Reverend Science munnange nange mikwana abatulaba tugamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe mwenna tusanyuse leero tuli abantu ono ye mumumanyi nnyo kubanga yatubeera wakati yatumoderatinga naye tuzze ne Reverend Enoch Musaasizi omusumba ono okuva mu bulabirizi bwe Kampala nga tugattise wamu emitwe gyaffe olwaleero ku puroguramu yaffe eno Katonda akwagazaazi naye olwaleero njagala okusooka kuyozayoza bajabezi mwenna abategeera nti jabezi wadde lyali batumira buyinike mulina kye muteeka okukola okusimatuka eyo embeera ate mmwe abalekeddwa ebbali mu kufuna temukinyiigiramu tugende tukole ebyaffe ze tebandese Simon tebamulese Reverend Enoch tebamulese nanteeza bwe ate wano njagala kubagamba mwe bagenda okuwa ssente tolya ssente zonna emitwalo 10 bwomu wadde olina bwetaago bakogoweereza akapeesa wakogoweereza akapeesa naye aliyeko mutegedde obukodo mubugyeemu teri mukodo afuna eyo ne tuvaayo kaakati olwaleero ekigambo ky'okwagala ebintu n'okweyagaliza tulina akayimba tusooke tukayimbe Reverend Enoch muyimbi abatulaba mikwano n'abatuwuliriza ku programu eno Katonda akwagaza ki twesimye okubeera nammwe wano kibuuzo programu waagiwa erinnya eddungi eryenkanidde awo Katonda akwagaza ki naddala mu kiseera kino ate nga tuli ku muggalo mikwano Katonda byatwagaza ate bingi njagala okwebaza Katonda okubeera ku programu eno nange olwaleero ne mwannyinaze ate n'omusumba Mayanja ne Simon ali wano ye atuwa bagiyita moral boosting walabanga mugiragira ngaddamu aba boosting naye mikwano tusanyusa okubeera nammwe atubaagaliza ekisa kya Katonda n'ekiseera ekirungi kye tunaamala nammwe esebo Reverend tubadde tusaba otukulembere mu kayimba akayimba mwena mutwegatteko okwagala ebintu kyekikolo kyebingi ekayimba ako ndowooza abasinga ffenna tukamanyi sikapye mu matu gaffe okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi songa tetwajja nakyo ateera nga wano wetubireka era ebityofunye nga bino byebikusaanidde era okakase nga Mukama baba akubeera amatu okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi ebingi songa tetwajja nakyo ateera nga wano wetubireka keera byofunye nga bino byebikusaanidde keera okakase nga Mukama bw'awa akuwe nga Mukama bw'awa akuwe naye omula nti keera opakase kiro mpakasi ate okeera kutunula butunuzi sikeera kutunula wadde 10 zinajja keera okole olimba lwa masiki tuli bubino bane masiki Simon yatyo bimbo olimba lwa masiki teruuma tolaba bantu ne bakola kasimayiro Timotheo Paulo yawandikira bwa Timotheo mu bbaluwa y'olubirebire sura y'omukaaga n'agamba bw'ati olunyi lwa 9 sura ya 6 1 Timothy chapter 6 beginning from verse 9 abali e Dubai Mukama yebaze omukyala Musana n'abalala mwenna mutulaba erinnya lya Mukama lyebazibwe agamba bw'ati naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa
ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona okuggyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Olw'ekkumi, kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna. I repeat, kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu abayayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi. Okwagala ebiki? Okwagala ebintu. Naye okwagala ebintu si kibi, naye byoyagala byawukana. Kuba muwanyinza okifuna obubi nti okwagala ebintu ate kibi. okujjako nga mulwadde naye omulamu oteeka okuba n'ekirabo kwagala. Okitegere taata? Okugeza olaba esaati egyo eyambadde enkya si gyojja okugiramu. Bw'oyagala esaati esukka muki ate bw'oyambala akasaati akamu bwe kati ate oba munaku, ate obutayagala bintu oba munaku. Naye enjagala gy'obikola ki? Gy'obyagalamu n'engeri gy'olwana okubifuna yeetabula. Tukolagana bulungi. Ngetera okugamba nti omusajja n'oyambala mu abakozi naddala abalenzi abavubuka gaba Simon mu level yammwe eyo, n'oyambala t-shirt yemu ku Monday, t-shirt yemu ku Tuesday, uwene babuuza ojooza ddi? Ate bwenjosaamu nenjambala ku Monday, Tuesday sijambala nenjambala. Ate kitegeeza bw'oba oyosezzaamu wajoozezza. Ate bwe mba saajoozezza. Obwo bujama twegamba. Ate abaakekereza sabbu. Waawa tuddayo okwagala ebiki? Okwagala ebintu. Kyekikolo ky'ebibi. Bannange ekibonyaabonya ensi si kwagala bintu, kubanga ekyo tuteekwa okubyagala, naye enjagala gye twagalamu ebintu, kubanga enjagala ereeta n'ennoonya. Otegedde taata? Ono kati bw'oyagala ebintu ennoonya gy'obinoonyamu yeditamininga oba obinoonyeza mu bulungi oba obinoonyeza mu anti abudaga nti ebyabaagala ebintu ne bayingira mu kukemebwa ne bafumitibwa. Ekibonyaabonya ensi eno bagenda bagera akagambo kali mu Luzungu bakayita accountability. Ogera ku accountability oba oyogera ku bantu bangi, era ekimu ku bisinga okumenya abantu mu nsi wano kye bayita accountability. Sisobola kwerabira omusajja omu eyavuga emmotoka ng'agenda sayidi emu gye sijja kwogera, n'agivuga ng'egenda enywa petulooli okudde emmotoka yemu n'enywa diesel. Ekyuka gw'ozanyisa okwagala ebintu. Emmotoka evudde wano kati gitunuze gyetaatuna egenze ewaffe e Masaka nedda tudda Masaka edda ebusoga egenze biki olwo yagenda ya petulooli. Kaakati petulooli n'agenda gweramu eri. Kati bwatuuka ku petrol station esooka ya Shell agenda okutuuka awo nga balina dizero neyotiikamu dizero nekomawo yali awambalirira erina lisiiti esooka from Kampala to the other place yanywa petroli from the other place back dizero motoka egyo yembalirira kintu kizibu kuzanyisa okwagala ebintu. Lwaki teyagenda ng'akibaze ng'akimanye osooka n'obalamu n'omanya nti ngenda kutambula distance bweti ne bweti neetaaga amafuta bwe gati ne bwe gati ne ssente bweziti. Era yagenda full tank. Accountability yebizaala yagenda ne full tank ya petrol neggwamu ng'erina kunywa full tank ya diesel ekomewo. Y'emmotoka naawe ya accountability. Accountability endala lwandi. Accountability endala esobola okuba ey'omwoyo Mukama gy'atubanja nga ffe abantu, ate eyo ndowooza ye ejja kuba nzibu nnyo kuba Mukama bingi byatadde mu ngalo zaffe ne mu mikono gyaffe. Yeno Mukama nampa ssente nga nina okuwaayo taifi nentoolako neŋŋamba nti Mukama atoddeko ezize
ekyo nakyo kitundu kya accountability kuba n'obudde bwennyini mukama bwatuwa nawe ekiseera kijja kutuuka nga tubwakauntingira bye twabukolamu oba byali byakwongera bwakabaka na kuyamba bannaffe oba byali byakuboonoona naffe ng'abantu okweyonoona. So ekigambo ky'embalira ekyo musumba kyoleeseemu kigazi nnyo, ekigazi nnyo kubanga anti embalirira ya mirundi mingi waliwo gyewaayo nga weeyagalidde newo gye bakukako bukasi nti ebbaluwa nejja nti tuwe embalirira ebyakuteresebwa si buli kimu kyolinako idea nti olina kikola. Waliwo embeera ekusindika okikola newabeerawo embeera noga nti ekisa nekikiwewa. Ate teyatandise tuli ku nsonga okwagala ebintu n'okweyagaliza ekibireeta byonna ekyo webigirira bwe biti accountability wejjira tabu wejjira okategedde ako kakati katuwa ekyokulabirako nze kansale katono Katonda n'amala akomawo olwaleero ffenna n'atandika ga nti musululu ki njagala accountability y'ekimu eky'ekkumi. kibuuzo kizibu nnyo okuddiramu ku mpewo naye ne bwatusimbya layini ku accountability layini olinagiymira luwampaka nagamba kati layini bweti kansookeko bakama bange tebajja kunyuka saabalabirizi n'abalabirizi layini abasumba n'ababulizi baabwe layini kwaya cabinet ministers member of parliament mwenna abasuubuzi mwenna accountability y'ekimu ekyaki oho namwe bajjabeezi bajjabeezi bagenda kutuuka bababuuze bakuwa ssente watoolako ekimu eky'ekkumi nti ate ekizibu ky'okwagala ebintu ekikitta kirimu ekigambo kye bayita mululu muki ng'olinganga agamba nti enkya siifune kambawo ekyokulabirako ekirala abaana ba Isirayiri baali basomoka Katonda n'abasimattula byonna gye baava abagoberezi baffe aba puroguramu yaffe gye bayita mukimanyi bulungi nti batuuka mu ddungu emmere neebula of course mu ddungu yali terikubaayo n'asuula eyava mu ggulu gye bayita ki emaana n'abagamba mutuuleeko yaleero accountability yali ya lunaku olwo mutuuleeko yaddi gyonoomalawo gyoba otoolako nga ya lunaku olwo instructions bwe zaali bweteegwa enkya agenda eri kaakati ne basenna ne batereka kati gye batereka bugenda okukya ng'egaze ng'ereese envunyu nakino bwe kiri kakati bagenda n'ofuna sente kakati gugenda ozigabira banno ogenda oga nti guno omukisa guzza olwo guyinza obutadda okukakana nga banno bayisizzaawo nga gwotutte buli kimu n'okyeyagaliza kisigale ku ggwe nembaana abawala mu maka bwe batebe babeera n'omukyala n'omwami omukazi ne bamugulira olugoye lwa Christmas ne bamugulira olwa Easter ne bamugulira olwa birthday ne bamugulira nga babatiza omwana omusajja alina suuti emu tayina nakugaa nti naye gwe ddadi onoogulayo suuti endala omusajja agenda naye nga ye Eva ali mu suuti ejja naye nga ye omukyala akyusa engatto ndala ey'embaga
ebeere no nga ya mwaka gumu ng'ayiseewo ng'emyaka geeta musuma mayanja bwaba wakwambala yambaga myaka giringa emeka kati eba ekyakutuuka n'okutuuka kakati mukiraba ekigambo ky'okwagala ebintu ffenna abalamu abategeera twagala ebintu naye enjagala yaki kakasa ntokosa mulala ekyokulabira kutulwaki tudduka ewala oleeta otya amazzi n'ogakuba banne ku bulamu bwa banne okwozanyira omanyi n'obuzibu okuva ku bulamu bwa banne okwozanyira oyogedde ekyo nenzijukira juzi nalabye omuvubuka omu waba kasukidde akakebe ka tiya gaasi naye yabadde swift nnyo n'akanguyira n'akasamba abakulu ne kabaddira nabo nendaba nga badduka era negamba munnange nti nabo bamutya nabo bakimanyi nti kabi nabo bakamanyi nti bakatya bakatiira ddala mbadde mayimba engeri gye bakakasuka ate kabalinaako buzi emisinde basaako okwagala ebintu njagala kuleeta famire Reverend Enoch n'abatulaba mwenna njagala kuleeta famire abaana famire yalerwa taata yaliwo famire ya Yakobo gye tuba tuleeta mu lubereberye taata n'abaana be n'azaala omwana asembayo nga yaani Yozefu oba Yusufu erinnya lyatulwanga bwolitegeera temukitya kaakati Yusufu n'aba mugalanda n'aba muganzi olwo n'abitabula mugalanda muganzi mukategeera mwe abazadde abalina abaana mukimanyi last born baby abeera n'ekyejo bebafumba ebitayidde oba okyafumba last born omumanyi oba okyafumba emmere tennajja bulungi najja neyesimba mulyango maama ŋŋambye embegeraako eyange ndowooza laavu ya last born simanyi gwe last born erimu akantu erimu ka element nina muto wange awo bamuyita Christine naye ye last born naye ng'alina omwejo oba okyafumba maama agambye embegeraako eyange kaakati gwe mukwano Yusufu gwe yalina ekyagenda ewala taata we n'amutungira ekizibawo unique garment ne bagamba ono akisusizza n'ekyokubiri anti abaana abalenzi mwemanyi taata gwasinga okwagala mu mugo mwagaliza obusika ne bumuwa nti oyo yanamusikira ne bwaba sigwa alina mulayini oyo yanamusikira kaakati ne batandika omukyawa Yusufu ng'ate muloosi wa birooto sikwa kumuyita sekalootera ng'aloota ebinywa 10 something kaakati ebinywa ebyabanne byonna nebigwa ekye nekisigala nga kikoze ki ne baleka bagamba gono otufuga obukyayi ne butandikira njagala tulabe ekigambo kino kyanguwa mangu mu luberebere Genesis chapter 37 Reverend Enoch olabawo mu lubereberye 37 ne bagenda okulunda mu nsi y'ewala kakati mutataata we n'amugamba twalira baganda boki emmere bw'atuuka ku lunyiriri olw'15 soma olw'15 aga nti omusajja n'amulaba era laba yali ng'akyamidde mu nsiko omusajja n'amubuuza nti onoonya ki n'ayogera nti noonya baganda bange mbuulira nkwegayiridde gye baalundidde ekisibo omusajja n'ayogera nti baagenda kubanga nabawulira nga boogera nti tugende e Dosani. Yusufu n'agoberera baganda be n'abasanga mu Dosani ne bamulengera ng'akyali wala ne bamwekobaana nga tannabasemberera okumutta ne bagambagana nti laba sekalootera wuuyo ajja kale nno mujje tumutte tumusuule mu bumu ku bunnya tulyogera nti ensolo enkambwe
ye yamulya ne tulyoka tulaba ebirooto bye bwe biriba. Olwaleero tunamutta tumusule mu nnyanja esolekambwe zinamutta. Buki olaba famire naye ekinnuma nze wano kubanga okyayongera okusoma ekinnuma kankibabuulire omusajja atambula aleetera baganda be emmere okiraba yeetisse olugendo lwonna abaagaliza naye bamulengera pulaani yakumukola ki atulaba atuwuliriza mirundi emeka gye waakaagaliza oyo eyasikira kitammwe okufa era mirundi emeka gy'oyagaliza omuntu akwagaliza bakino kirifa ddi mirundi emeka muliraanwawo mu maduuka gy'omwagaliza yakolera osigo gotunde olwaleero ku mikutu gino emigatta abantu nga bamwogerako nti mulwadde wamuwandikira I wish you a quick recovery ngenza okulaba awandiise I wish you a quick death neŋŋamba ekizampa eriwala wiikendi eno wiiki ewedde eyo ng'eggwako bagenda ne babika omukulu omuntu yagenda n'abika omukulu naye wandabira obukyayi abantu be balina mu mutima bannanga abantu bajaganya abantu kabajaganye kabaleete simanye eŋŋoma kabaleete ebintu naye naye okwo kwe kwagaliza oba kweyagaliza njala kubategeeza gwe nange puroguramu eno twagiteekawo katonda kikyakwagaza katonda kikyakwagaza ogase ensi yagala ateyagaliza ate ne bwoba tonjagala kwe kulaba okufuba kwa Yusufu yeetissa anoonya baani ono amugambye nti noonya baganda bange namulagira naye baganda be bamulengera baagala kumutta pulaani yakumutta ne balyoka bateeta akayimba eyasoma eyagendako mu Sunday school bw'omulabira tandika mbawulire kakano tunamutta tumusule mu nnyanja esoleka mwezi namutta sekalootera wuuyo naye yala alowooza ssanyu bannange bagenda kunsanyukira aleese emmere bajjukira birooto yagamba ebinywa byayimirira ekiki ekyo ekyasigala kiyimiridde amakulu yali atufugangaani one ye last born asikiraani empisa yaabwe ey'eggwanga lyabwe omukulu yasika kakati kano kagamba ke kanaasika kobo kale katukulage ettaaki mukategeera ekigambo kyokweyagaliza kati wano lwaki supposinga neŋŋamba Reverend Enoch abasika n'obusika obiraba otya abasika n'entalo zammwe n'obusika ezo zezimu ku ntalo abasika n'obusika n'ebyobusika zezimu ku ntalo abasika y'obusika n'ebyobusika zetulabyeko ez'abasika obusika n'ebyobusika olwaleero abantu bangi abayinza okuba nga bagenzi nga baziikiddwa lwa nsonga nga balowooza na bulowooza nti naye oyo ayinza okufuuka omusika abamu kibabeera nambirowooza nekukyawa nga tebaagala nakumanya n'ebikufaako nga gwe sinabyoliko era ndabyeko n'abamu nga bagamba nti nze n'obusika saagala naliko mukolo ogumu abaana bonna baagaana okusikira kitaawe era n'asikisa omuzzukulu naye nga nti nedda saagala ntalo sigenda mu ntalo naye nga ekitutuusa ku ekyo kweyagaliza nabutaagaliza kuba n'abasika tubalabyeko ng'ate asengula maama we n'amugamba daye ewammwe taata waffe gye yakuwasa naye ng'omwana ogamba otya nnyo kaddeyo ewaabwe nga ye yakulaga nti wano weewammwe bwakeera ku makya n'akugamba si weewammwe nti si weewammwe naye omugamba ddayo taata gye yakuwa wano waffe dayo gye baakujja naawe olwanira ebyewammwe ku puroguramu eno mmwe abatulaba mugyeewo omululu kubanga gwe gutuusa okugamba nnyoko nti va wano omukazi omuwendo gwakutaddeko okutuuka wootuuse
omugambe nti wakola naye endagaano yakola ki yafa waliwo akyalina n'essuubi okugoba nakugamba nti wano si weewammwe famire ng'egamba gwewakola naye endagaano yakola ki n'endagaano gye wakola yagamba nti okutuusa okufa lekulokola ki ddayo ewammwe abaana naye olwaleero njagala okubagamba ku bonna abaana baali 6 baali bameka anti bw'olabanga famire yonna abaana 6 mulowoozezza kugoba nnyammwe mwenna temwali mwana wa bweru okategeera omanya nti byonna brain yali nfu kaakati nekugamba bonna 6 bonna bameka 6 tujja kusoma wano mulabe mulimu omu wano taata yano kasooka osome katandikire ku 21 Lawubeni n'awulira ekyo n'amuwonya mu mukono gwabwe n'ayogera nti tuleme okumuttira ddala. Lawubeni n'abagamba nti temuyiwa musaayi mumusuule mu bunnya buno obuli mu ddungu naye temumussaako mukono alyoke awonye amuwonye mu mukono gwabwe okumuddiza kitaawe. Awo lwatuuka Yusufu bwe yatuuka eri baganda be ne bambula Yusufu ekizibawo kye ekyamabala amangi kye yali ayambadde ne bamutwala ne bamusuula mu bunnya n'obunnya bwali bukalu nga temuli mazzi ne batuula okulya emmere egyaleese gye balya okweyagaliza okulaba aleese emmere aluddawa ate singa teyali Lawubeni bandigiridde bamusse. Mikwana abatulaba abassa abantu bannammwe ne mutwala ebintu muli bubi omululu gw'ebintu. Njagala osome olunyiri luno olwa 26 bamaze okulya n'ebirala. Olwa 26 Yuda n'agamba baganda be nti kiritugasa kitya okutta muganda waffe n'okukisa omusaayi gwe? Kale tumuguze Abamisiri so omukono gwaffe guleme okumubaako kubanga ye muganda waffe gwe mubiri gwaffe. Baganda be ne bamuwuliriza muganda waffe mubiri gwaffe. Baganda be ne bamuwuliriza. Njagala kubasaba mu abakyawaganya abaagala okwetta n'okwetema ebiso, oyo ye muganda wo gwe mubiri gwe. Oyo gwe wakyawa kubanga yasikira kitaawo gwe muki ate gwe muki ekyokusatu ngattako gwe musaayi gwe. Tiringa nga bano abakyala atali ono abakyala mwana abandi muleke bano abakyala akyawaganye nani n'omusajja anyumirwa nnyo okulaba nga amulese mu ntaana. Okiraba taata n'abasajja anyumirwa nnyo okulaba nga akoze atya amulese mu ntaana. Ofuliramu wa kankubuulire obwo obugagga bwe mufunye nga mwayiwa omusaayi ezizira obugagga abantu bangi obwo ozira obugagga bayiwa omusaayi tulaba mawulire ne bwate omwana bamusaddaase simanyi amaliriza kizimbe nogamba yi okwagala ebintu kyekikolo kyaki kyebibi Simoni okwagala ebintu kyekikolo kyebibi ebingi songa kye twajja nabyo nateraba wano bwe tubireka era nekyofunye nga bino byekuzalidde era ofakase nga Mukama bwawa akuwe. Yagamba naawanga omukisa omulimu gw'emikono gyo
kitakuwa mukisa lwaki togenda naye nokyawa muliraanwa okubanga bwaggulawo edduuka bagula ewuwe ekyo nekimwagaza okumutta nokyawa abaana kubanga basomye okusinga ababo omulala nanyiiga nnyo kubanga abaana ba Enoka be bafumbiddwa ababoyi abagaana okufumbirwa kiki nnyo ekitukuzisa ebyo mu nsaasire nzi nyinza okuvaako naye embeera y'okweyagaliza ndaba naffe ffennyini tetuli wala mu nsi yaffe kuba ebisinga bye tulaba wano buli muntu kyakwatako kyakweyagaliza buli muntu kyakutteko kino kyange ne famire yange kino kyange asika buli kyakwatako asika zawuwe nze neewuunya mu lockdown ewedde nali omu ku bantu abawandiikibwa okufuna emmere si lwakuba nti nali mbuliddwa gyendi naye baatuyita ffenna famire ne tusayininga nkimanya wayiseewo omwezi nti omundanga nti Reverend wafuna kunze nafunawa nti tewasayininga kunze nasayininga nange akati sirika wafuna emmere naye nejebuli eno oba eyagirinnyiso gireeta yatannatuuka olaba embeera nti n'ekintu ekitono olabye nnyo okuba nekwena egendo nesente ezigenda okugabibwa ku mulundi toli Masaka akakati kikulu nnyo bulijjo okukkiriza nti byonna biva eri Katonda n'ababirina bakola one mulimu element y'okubanga oteekwa okubanga okola nga Pawulo bwaga nti atakola n'okulya taalyenga ne mukama waffe yali mukozi n'atuwa ekyokulabirako tulina okuba abakozi naye Katonda yennyini atutonda akola okuva ku Mande paka ku lunaku olwa Ssabbiiti akabonero akatulaga nti okukola kikulu nnyo kuba ne wono waliwo abagamba nti nze nja kusaba busabi mukama aleete naye nedda olwo ovudde ku kyakati kyawandikibwa ne kijja kitya kyaga nti naawe omukisa emirimu gy'engaloozo n'emikono gyo kitegeeza olina kubanga okola otubuuza kibuuzo ki tunakola tutya bikula Samwiri ekyoluberera essula ya 16 olunya olw'omunaana 1 Samuel chapter 16 verse 7 abantu kati essaawa eno tugenda kusoma 1 Samuel naye mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira maaso go newankubadde embala ye bwe biri bweri empanvu kubanga mugaanyi kubanga mukama talaba kubanga mukama talaba ng'abantu bwe balaba kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu naye mukama atunuulira mutima naye mukama atunuulira mutima singa abasajja n'abakyala ffenna wano ati Zabuli yogera saddaaka ya Katonda emmeme emitini omutima ogumenyese era oguboneredde muki mutima singa abasajja tufuna ku mitima egitegeera egisaasiragana egyagaliza bw'oyagala akalungi kaagalize munno waliwo twatuuka wenzijukira bulungi ekiwempe omanyi bwetwakulira ku mirembe egyaffe nga tulina ebiwempe nebitegerekeka nva ku bino ebyammwe kakati naleeta ekiwempe byomadiira agati England genda eri England ebikopo otwalwe England amasowaani England kyalina wammwe waleero kakati omunnange ndaleeta ekiwempe namugamba ekiwempe kino nkyagala sente zange zaali singi 210 ofuna kakati atalunire namugamba nga nyingi namugamba sebo sente zange nzikola ki wagenda nga okutuuka mu ddiiro lya taata nyenyito ekiwempe eddiiro lya taata luninze ekiwempe okwagalizaganya beeyagaliza kyekisinga okuba ekibi ekyo kweyagaliza ono omwana atumoderating n'ayambala bwati nga bwayambadde mukama yebaze nemala evaayo mulala bwati ng'ayambadde nga luno ayagala kudduka agenda aluggyemu ayagala kugenda kulugjamu
ne fashion bwefaanana ayagala kulujjamu tuli eyagaliza ddi famire teri mukweyagaliza oyagala mu famire oyagala omu obeere bwoba tonnatuuka tewali kitambula anti oba owulira onyuma nnyo ng'ekibabuuza kyekibulayo eyo famire saagala eyo saagala eriwa eyo n'alyoka atuuka n'abuuza mubadde nemuteesereza essaawa ezi 2 n'alyoka abuuza byo mwateesezza biki ebyo tujja kukola bweti sayagala sente zammwe zonna tujja kubikola twala eri effujjo njagala abantu mufune omutima ogwagaliziganya wonders just kwe tuli omulamwa gwaffe muguwulidde okwagala ebintu n'okweyagaliza aha abamu muli eyo mumanye embeera yammwe abamu temwagaliza bwolaba akateeteeyi munno kayambadde kakafaanana n'akako Simon mukwano ogwo ali ku wonders just omanyi woogwa bw'oba owulira nga munno bw'aba ayina ekintu ekirungi ate gwe tomwagaliza abeere nakyo olimba nno eyo embeera yombi oba ofaananye bali eri baganda baani ba Yusufu. So essaawa eno gye tuliko nga tunatero nga tuwumbawumba programu yaffe twagala okumanya omuntu avuddemu atya omutima ogutaagaliza omutima ogw'okweyagaliza ogw'okwagala ebintu. Reverend okyogerako kyekyo? Nze ku lwange ng'omu omutima gw'ogutaagaliza n'okwagala ennyo ebintu wano ekisooka nakyogeddeko wano kkiriza nti omulala kyayina ne Katonda yabigaba nga bwe yakiwooli nange asobola okukimpa. Kirimu okuba nga osaba n'okukkiriza Katonda. Ekyokubiri kirimu okuba nga naawe oteekayo olina omuwendo gw'olina okussaako nti gundi ndabye alina essuuti ennungi naye yagifuna atya si kwagala nze ngimufuneko mu bubi naye okikola otya wakituukako otya tugambe nti olumu bubeera butali bugumiikiriza n'obutali bugumiikiriza bubeerawo nnyo kyekiri Musumba Mayanja kyeyayogeddeko nti omuntu aba n'omukisa naga guno guzze lumu olwaleero tegujja kudda engolowooza nti omukisa guganye kenfunye kano tebijja kudda kwe kuvaabira kati bantu bavaabizi kuvulubana abo mbalabye n'abasinga bangi abamu bazibu n'okwogerera ku mpewo naye nga tubalabyeko nga buli kyakwata nga kiki tayagala kumanya n'akatono keyandirekedde bali nakakamira ate abo be basinga tatunuulira kinene kyalina atunuulira kitono kiri amalakolaki webale nnyo ate no munnange eyo ensonga nkulu nnyo mu Kampala abantu abasinga geeti eggulu ayina kufiirwa n'omukolo baggalawo. njagala kubasaba kino mwenna kyembasaba kati tuyingidde omwezi ogw'omusanvu mukategeera ebya lockdown byazze buzizi naye January twali tuli out katuli bulungi naye omwezi 6 negigwako ba ku bya lockdown ebyazze naye emyezi 6 nga mu nyumba yo temukyaddeemu anywedde mu kikopo byo byawateeka mu wardrobe tewali aliriddeko mmere mu nyumba yo newankubadde osula mu kasenge kamu ne tolina namugwalioga nti jangu tunywe ku kikopo kya caayi muveewo mujjewo obufuta. Waliwo abantu abataagala kukyala leero kati bafunye omukisa gwa covid ogw'obutakyala n'obutakyaza kakati Katonda yabasaasidde awo nebibeerawo esowaani emmese ebiyenje nebizibeeramu kakati abigirayo ki ate abigirayo ki ani ate nga mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo naye nga omukyala mumba tebayinanga bulungi mmere naye ekyannumanga ng'emmere abaweeyengedde agamba envu g'amatooke neneebuuza
bwe balina omutima oguba wamenvu gamatu lwaki lino ddagala eri abagaba ekikusaala bwolaba nga ekintu tekikusaala tokigaba otegere taata gaba ekikusaala kikusaala oba oyagala mbadde nkimanyi nedda olaba bwotasaalibwa tokigaba era oba ofudde dasibini olaba Reverend kiringa nze okukwata olugoye lwange neŋŋamba nti sikyalwambala okusinga okubeera eyo mugundi nti nduterese kanduwa omuntu akola ki alwamba naye nga lukyali mu mbeera nnungi luwoze bulungi lugolole bulungi lukuba kalifuuwa lumuwe anti kyekyo mbadde sikyalwambala sikyalukozesa naye munnange asobola okukola ki ate n'ekyokubiri okulwambala temulindanga kugaba left overs relationship yo naye esinziira awo kugaba waliwo abasajja nabo tuwadde ebintu gwe mu nsi muno n'otunula n'obanga atatigira abagaba just nga ayagala abantu bamulabe nti agaba oba baagala azaagabye olw'okuba alina ekyawadde omuntu ataddewo kamera ate alaze nti agabye ate nga bayibuli egamba omukono ogwa ddyo we guba gugaba ogwa kkono tegulina kulaba ogwadde kyegugabye okyogerako kyekyo ebika by'abantu byanjawulo bw'aba agabira mu kamera gwe bwoba weebaza kambawulire bwe baweera ebintu mu kamera kati mbabuulira neebaza togaana olukifuna bagaa nti bana neyanze ate ompadde kyennina kyennyini ngakkakkana amakulu takozeeyo kyamagero abakulembeze baffe abamu kati nga bagaba nolabanga mubutuufu alabika akijje ku mutima gwe naye ekintu kino ekyokuteeka ku kamera najja n'agabira abantu ambulensi n'akwata abalwadde n'abatwala mu ddwaliro n'akwata abantu abatalina buyambi abo n'abazimbira ennyumba naye ekizibu nze kyendaba kiri ekya kyakunteeka mu kamera naye ekya kamera kirimu engeri bbiri oba eziwerako waliwo ayinza okukikola mu kamera kuba tewaliwo n'abamu waliwo nebombanyi nga ganzi kyenawadde saagala munjogere nako era nga kibanyiiza n'okuboogerako naye kati waliwo akikolera mu kamera nga ayagala okuyigiriza abalala naye ate waliwo n'akikola nga bwe bulamu bwe n'omulala ng'alina gy'alaga mu maaso campaign in advance ekifaananyi kikino musajja nga afuna ebintu bye ate eriyo ne bebawa ne babunira ne batawuuna nammwe ate nammwe mulongooseemu ne bateebaza kati ate okwagala ebintu mu mbeera eyo tukifreezinga tutya ebintu tubyagale era temukyawa kuba na bintu owule kuba akatendo kyegamba tinja kukwaza n'amasogolero go n'amawanika go nja kugaaza tukole naye tukuŋŋanye nga tuweesa katonda ekiki kakasa tolina gw'olinnya kagere ng'olina byoyagala okukuŋŋaanya kakasa tolina gw'okaabya ng'olina byoyagala okukuŋŋaanya bifune byonna nga bakusabira omukisa ne banno ne bagamba omusajja oyo katonda amuwe omukazi oyo katonda amuwe nga bakusabira omukisa naffe abafuna tubeere abaweebwa nga bwotera okwogera tubeere abaweeka addamu neyeebazaako n'amanya nti nasiimye kye bampadde nze namuwa esuuti ewampa eyo esuuti gyolaba nze nagimuwa genda eri mbagamba mmwe ŋŋamba mmwe bebawa anti ŋŋamba bebawa bwe bakuwa essaati
bakuwaki genda katonda akubeere okuleyo esaati nebonogenda muwino wa okuleyo esaati ogikole gyoba oyambala okumala emyezi ngegi toyambala mweri bwoyambala mweri gyebakwata bamanyi ti obadde bubi kati kuyambala yeno kugenda okuleyo 12,000 ogikole oli bulungi ati ogambye nti bebawa olumu tebasiima amusiime kati mbadde manyi nti bwenjambala omanyi omuntu akuwadde bw'alabanga ekintu kye tokyambadde ate bambi olumu tompa n'amateeka Reverend Era akati mikwano nga wonna wayonooneka nnyo okay Reverend Era tuwe comments ezibumbawo kakati mikwano nga tuwumbawumba programu eno kikatonda kyakwagaza tuli mu kiseera kino eky'omuggalo naye mukama atubeere waliwo abalina nga balina bingi ddala era nga bo n'omuggalo ekimunyizeemu kumugaana kuva waka naye baako gwotuukirira mukwano baako gwoyamba nammwe bayabbeza abagenda okufuna 10 baako gwotuukirira kubanga oyinza okubanga bakutadde ne mu gurupu eyo naye ng'oyinawo naye nga bakutaddemu newesanga ogenze mu doketi eyo omukisa ne gujja naye mu muggalo muno bye tulina ebintu tubirekawo kuba tubalabye abagaga nga babirekawo nga bingi mukama atuwa ekisa mu muggalo guno tubeeko bannaffe bye tutuukirira mukubire ku kasimu munyigira akapeesa omusumba ono akayita kapeesa omuweerezeyo ku kasente kyoyinayo kikalu omuweeyo ebintu bireme kutumalamu nga Simon yanyi loko down egwako amangu njagala kuwumbawumba wetuti ti abantu bakabya amaziga lwakweyagaliza ne bakabya bannaabwe amaki mazima olina mayiro y'ettaka osengula abantu abali muloko down muno abantu ne bakaba amaziga muga nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye njagala kubategeeza olwaleero kamunye yabula wabeera mubikola leero mukabiza bannammwe abaana ba munno ebintu bya munno famire ya munno credibility ya munno record ya munno ogisse gwotwala ekifo omusajja byazimbidde emyaka obisitidde mu minutes nammwe aba social media mbogerako mbatya mbeegendereza mukama ababeere kwegamba waliwo ekintu ng'olaba munnaafusaanawo ng'ate omusaanyaawo ate ekisanyusa kikino kankibabuulire tolwananga nakusinga kubanga toli muwangula tolwananga wakiri mukwane bukwanyi olabe bwe muligenda okutambula alina bamulwanyisa nga tuwumbawumba Reverend tusaba otuwe saali wumbawumba programu yaffe twagala okwebaza katonda kiseera kino kyamazima kyatuwadde kibadde kirungi naye mbadde nzijukira ebigambo by'omusajja omu yali ayomba n'agamba nti osanga omusajja asaze ente ennamba naye ng'agoba embwa ez'okunywa omusaayi nga kyagenda gukozesa naye ng'agoba embwa ez'okunywa naye ng'ayina ente ennamba gy'asaza kale mukama ayongere okutubeera okutukozesa kale katusabe katonda afe ow'ekisa ekingi tukwebaza tukugulumiza kubanga oli katonda omukulu oli katonda ow'ekisa oli katonda akola ebyamaanyi twebaza mukama nti n'okutuusa kaakano mu muggalo guno otuwaniridde n'otubeera weebazibwe mukama olw'ebintu by'otuwadde ensimbi ebintu ebikalu obulamu bw'otuwadde abantu b'otugasseeko emikwano gy'otuwadde na byonna mukama ebintu by'otadde mu ngalo zaffe n'emikono gyaffe nga tubirabirira nga tubirinako obuvunaanyizibwa tugamba nti weebazibwe katonda waffe naye twongera okukusaba mukama otuwa amagezi n'okutegeera ebiva gy'oli mu ngeri y'okukwatamu ebintu mukama nga twawula ebintu enkwata yaabyo ate n'enkwata y'abantu mukama waliwo bannaffe abakaabye ku lwaffe waliwo bannaffe abafudde ku lwaffe waliwo ababonaabona olwaleero ku lwaffe mukama nga ffe twalina obuzibu nga twagala okufuna ebintu naye katonda ffe tukusaba oyongere okutubeera n'okutusaasira nti ebintu biggwawo naye mukama ffe tusigalawo naye ate okusinga byonna gweobeerera emirembe gyonna tuwe ekisa kyo omwoyo watuluŋŋamye ebyo by'otadde mu ngalo zaffe mu buyinza bwaffe ne mu mikono gyaffe tubikozesa olw'obulungi bwo n'olw'obulungi bw'abannaffe
gweko osigale ng'ogulumira mu muggalo guno Mukama otuwe ekisa okutuukirira bannaffe n'ebyo bye tulina. Tuyinza okulaba nga abalina ebitono naye waliwo abali obubyo tusinga. Yongera okutubeera n'okutuwa ekisa kyo. Bulijjo Mukama ffe tunaasigalanga nga tukkakkana gwe ng'ogulumira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Katonda waffe nga bw'okebera omutima otondemu omutima omulongoofu, omutima ogwagaliza ogulumiriganwa ogulumirirwa bannaffe ate ogusaasira eggwanga lino lyonna from top to bottom buli muntu ayagalize munne. Security organize abatwala n'abatwalibwa, abalina n'abatalina, sanyusa abafiiriddwa, kubagiza baana nga dadi taliiwo mami taliiwo, gabirira abeetaaga okugabirira, liisa abeetaaga okuliisibwa, otuwe ekisa n'emirembe ensi ne betayinza kutuwa. N'omuntu ono gwe bayita COVID-19 Mukama tutaase ate amaanyi go agatalina bipimu Mukama golola omukono gwo gw'ekisa otusaasire. Nunula abanyigirizibwa, taasa abeetaaga okutaasa, ate saasira abo abaali damaged n'emirimu gyabwe ne giggwawo olwabo abaali baagalira ebyabwe. Era bw'abanga waliwo alina ekifo kye yatwala nga amaze kufuutirira munne, Mukama bw'ateenenya kiro kino naye ekifo lockdown kigende. N'omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omuntu tuwamba tekusanyusa guno tubakaakano emirembe n'emirembe. Kusenga kwe omulokozi Katonda kyembudde nsanyuka nnyini nenjatula wensanyuse nsanyuse Yesu yannazaako ebibi anjagaza byayagala oyo ansanyusa ennaku zonna nsanyuse Yesu yannazaako ebibi munakyogera nga bulijjo era muntuukiza okufa ndesanyuka okumuwa nsanyuse Yesu yannazaako ebibi yanjagaza yayagala ansanyusa ennaku zonna Yesu yannazaako ebibi. Quadras just kwoli omulabi waffe tukweyanziza ebigambo biwulidde bye twogedde Reverends bye boogedde Reverend Enoch, Reverend Erisa Reverend Enoch, Reverend Erisa, wow. Kati gwe omulabi wa Wonders just ndowooza owulidde be bakugambye okwagala n'okweyagaliza si kirungi. Okweyagaliza si kibi either way. Naye oyagadde otya? Omuntu akulinaanyo omwagadde otya? Oyagadde mu mbeera ki? Abantu abamu ebintu mubyeddiza. Bakuwa ebintu bya banno okola birala. Owulidde nga twogera ku Yusufu ne baganda be bamusuula olw'obusika nga kweyagaliza kyokka nga bambi omusajja wattu yali abaleetedde emmere ekyensonyi ekisinga baamala omusuula mu kinnya ate emmere ye ne bagirya. Gw'oli mu mbeera ki? Weetwalanga ki? Programu yaffe Katonda akwagaza ki? Badde ne Reverend Enoch Musaasizi ne Reverend Erisa Mayanja nange Juliet nanteza tova ku Wonders just kyaleeta Simon naye wali ku kamera ne mu byuma byonna yabikwasaganya. Tova ku Wonders just Mukama kuume.